Now gwatulaba josinzira okuba ngo tuwachinga amanya bampita Simple MCAKA kali Lugambo Pro Max kasitondaba giteekeko share tugende maaso. All along bannabyabufuzi oba mbayite ntya ba political jokers bangi nnyo babadde bakolanga statement bweti nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayonoonye opposition. Nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talwanyisa Museveni akolagana ne Museveni. Era nga bo balaga nti be bali mu position entuufu ey'okulwanyisa Museveni. Ku Saturday omubaka we Kawempe North Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi yabadde ku mukutu ogwa CBS n'agamba abantu baneeno nti all along mubadde mugamba Bobi Wine tasobola kulwanyisa Museveni. Essaawa zino Bobi Wine tali mu Uganda. Mwe temusuubira nti ke kaseera mukole ekyo kye mubadde muluubirira. Akasajja kabadde kabasse. Kati njagala nkolage interview ya Nalukoola ne kye yakoze bannabyabufuzi. Tukomewo. Naffe abagamba nti bali ku luuyi oluvuganya naye ate ne balabanga mukulu Kyagulanyi agenze ate ne basigala nga beemulugunya. So nga ate oba oliawo abawadde omwaganya okola ebyo bulijjo bye beemulugunyako byatakola kati bo bakole ki babikole nga tabazibikidde. Gwe toli ku luuyi luvuganya mukulu Ssebunya. Era abatuwuliriza abali eyo bannange mbakubirizanga bwe nkola buli kaseera tulwanyise obwavu. Lwanyisa obwavu owone okujolongebwa. Lwanyisa obwavu oleme kusikibwa saati nti tuula wansi nga muli mu lukiiko lw'ekika ewammwe. Dokita kankubuulire bwe baba bategeka eyo katugambe ng'olumbe lwankya bwe bakyala bammwe balina engeri gye babawaamu ennyama nga basinziira ku mukooki bwazito baka gasokenze Jehova kamoto otute mwenyimbere lwa mutaga ko yalese ne ba mikwano gy'ebisajja ebinenenene bali ennyama mwe mumwongereko ekisambi kye mumuwadde tekijja kumala ebintu ebiringa ebyo byolaba nti omukyala we ne bamujolonga nga baga oyo mumuwe kilo 2 zokka ye banazimalawo. Kati tukole tulwane obwavu tubulwanyise tufune obwogerero. Ne mu Bayibuli byogerwa omugezi omwana wa kabaka Dawudi nkugamba Sirimaani eyagamba omusajja yali omugezi yalina amagezi agataasa ekibuga nga kabaka omwalumbye ekibuga. Omusajja oyo yaleeta amagezi naye tebaamumanyi olw'okuba yali muki mwavu. Tulwanyise obwavu. Dokita, ensonga za East African Community hono mmegade kasoka abuze wewa ndio ke nkomerewo ndalewo soko msembereza muzendaro abuze ko batulize bategereti yatosi njaga kutwala musabuno wano kulaga sanyira okudamu okubeera n'okitiibwa Nalukoola wano twasema okubeera wano nga tetunagenda mu kalulu alimanyi nti ajja kusigalayo nga banne naye Mukama mulungi yabuuka musanda yomukwabo abatono ababuuka musanda so nguyozayoza era ndowooza olayira 15 May sebo kuyozayoza munabala naye ate njaga n'okusaasira bakadde bange wiiki ewedde ku Lwomukaaga twaziika sisita wange awe Bugaya. Twebaza abo bonna abatuyambako. Sebo dokita ensonga zino zanja kwongera ozikoonako nga yasoma amaliriza waffe atubuulira wabo tuyimiridde mu mateeka balanda enemies waliwo omulizi aweereza message gyo mu program tatwogera ku nsonga yo munaga ndi neba namateeka batutabudde sipiika munnamateeka kiri wakiwanuka munnamateeka kati balimo batyo okukaanya fe abalimi tukole
kanya fa bali mitukole tutya nafsi amateeka tegayina semberayo ddala nasale goyi olumu osobola n'okutuukawo omulamuzi asemberayo ddala n'ozuula ensonga nga wayise n'akaseera n'ogamba naye omulamuzi yalaba bubi wano kooti ensukkulumu yalaba bubi tuddeyo gyeri mu ngeri eya review ne mudda mu review omulamuzi oyo yennyini eyasala omusaba n'addamu n'ataganjula ensalawo ye ng'omugamba waaliwo ensobi eyakolebwa ensobi eyo oba kubanga ogirabye naawe tewaalikkiriza esigale mu nsalawo oyo kaakati waliwo kye bayita de facto ne de jure. De facto kwe kubeera nga gwawangudde gwaliko oba gwawambye nga General Museveni mu 86 yawamba naye bwe yamala okuwamba walina okujjawo omulamuzi atalina mmundu naye ng'ayina kalaamu na lupapula amulayize alyoka abeere de jure nenga gwalayiza yafuuse nga gwe yalayiza yalina obuyinza ng'akozesezza emmundu ng'awambye kakati kyova olaba nti abawuliriza bangi tebaawula wakati wa member of parliament ne member of parliament elect kati nze ngwa mu biti byombiriri ndi member of parliament ate mu ngeri yemu ndi member of parliament elect bwe twogera mu luzungu member wa parliament omulonde ye member of parliament elect oyo takkirizibwa yadde okussa kasigini kyake ku kiwandiiko ekya gavumenti oyo abeera ali de facto ne bwe yagenze mu kyapa takkirizibwa okutuusa ng'akutte ekitabo n'alayira n'alwo n'afuuka member wa parliament de jure ajjudde kaakano olwaleero bw'oyogera ku bana abatuula mu East African Parliament naddala ababiri awo bagenze watanga odoyi n'abajjukira waliwo n'ekiti ky'abalala abatayiseemu abatali ba elect abalinga ggwe kuba oli biti bibiri babadde baagala okugenda mu iyala tanga odoyi naga mumale kulekulira balyoke beesogge wali era mpindi atugaba mbalekulidde amazima gali bwe gati Honorable Kakooza ne Honorable Dennis Namara si ba member ba parliament ya Uganda not yet wabula ba member ba parliament ya Uganda abalonde kyokka nga ate ba member ba parliament ya East Africa olwaleero bwe bagenda mu parliament ya Uganda okutuulayo tebakkirizibwa tebayitawo waliwe tuyita tebajjaayo so ate eri bakola ki bajjaayo kakati okubeegaana kwabwe eyawandiisa ebbaluwa tukkiriziganye ne bw'obanga toyagala basigale nga bagendayo ya papye kuba abantu abano tebannafuuka bamemba ba parliament abakkirizibwa okukola ki okutuulayo mukulu Sebunye ye kyayogerako ndowooza twogera ku morale naye agisise nnyo kyabuntu lwaki bateeka mu mbeera lwaki kiki ekikulisa ekiwayi ky'ensujju kino ng'ate wali eri bali mu kusoosotola oluvuutu n'otuuka ewuwo n'oli oluvuutu lwaki otawaanya apetayitiyo kati okiraba ofiira ku sitaata kati katono nnyo ekibaŋŋambisa ekyo nti bino ebintu basobola n'okubikola mukasirise bwe bifuluma it looks morally okikola otya mukasirise kiri nti bandiwandiise they would have written back muwandiike mugambe twemulugunya wano kwa ne yawandiise East Africa tiyawandikidde public yawandikidde speaker wa wano banditudde wano ne bawandiika ne ba clarifying ali bagala wadde tukyali ba member ba parliament ba East Africa wadde batulonze eno effective date nabeerawo so there is no double nti tufune no neno so ne NRM ya papi okuyita abantu okuleeta NRM yosobola is a party NRM esobola kwesootinga in time yongerinda kulonda nga bwerinda
just to effective date nti bano bavuddeyo ne tulonda ne batugenda kitegedde yandi manyi NRM yizero okulonda kwa wano parliament yenu banze n'okulonda ng'enkeera baabuka bayinza n'okulonda ku 12 nga 12 nga baabuka nga 13 bebanga ereso college yeno ino okubeera eno Doctor kati olaba NRM yo eyagala buyinza kati eringa nga bolaba oluwombo nga lutudde mu bakuli ne bwe ruyulika supu asigala ayiika muki mu bakuli ebbanga lye bamalanga era be basindikayo NRM oba ekisanja kiweddeko oba tekinnagwako kyo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyagala obuyinza kiba tekikola ki tekifiirwa eyo y'ensonga ekirala Honorable Sebunya kyayogerako nti balikoze mu kimpowooze tekisoboka olw'ensonga ekintu kiri mu parliament kyogerwako onoogamba otya Dr. Sam Kazibwe yazze okukwata amawulire nti owaaye bino tobikwata kubanga atone jeno ne speaker bakyakubaganamu empawa oba ddala ebbaluwa ya East Africa eya parliament ya East Africa batambule nayo oba nedda ekirala gwe bali mu kulivula ng'ogamba nti ekisanja kyange wali sinnatuuka kati nga bano bo boogera mu lwatu gwe ng'oli mukaama